sister wange kakati munnange ebigambo by'oyo Zula yali yafumbirwa ewa Haji Kintu era njagala okugamba oyo mukazi mufere muyaaye. Haji Kintu yamuzaalira abaana 6. bwe yamuzaalira abaana 6 ebiseera ebyo baali bakyagenda ew'omukyala gwe bayita maama. Kakati nga akomplaininga nnyo omukyala we mutambuze biki nga bw'omanyi. Haji Kintu kwolwo yali agenda kusuubula nga ennyonyi n'emuleka ekiro. Bw'akoma waawaka yayita mu mulyango gwa maaso. Haji agenda okusanga bazzizzawo bulungi naye nga si wasibe. Haji agenda okuyingira mu nnyumba n'atuuka ne mu kisenge yasanga Zula n'omusajja omulala mu buliri bwabwe. N'amubba bubi nnyonnyo n'amannyo n'agayiwa ag'omu maaso. Era oyo omukazi amannyo g'omu maaso tagalina, ateekamu artificial, yateekamu mannyo malala. Kati nga munnange bagira ensonga nga bw'omanyi bazituulamu biki. Haji agamba kwawukana, twawukane naye nsooka kukebeza baana. Yali yamuzaalira abaana 6, Haji agenda okukebera abaana 6 ng'alinako abaana 4. 2 si babe. Haji ng'agamba okwawukana, omukazi ng'alemera ku nnyumba ey'amaka nga baalinawo n'ennyumba ez'abapangisa era omukazi n'azigira. Naye nga initially oyo omukazi yawaayirizaako Haji nti Haji yeyagala ani? Maama we. Ye nnyazaala wa Haji nti Haji yayagala nnyazaala we. Bannange nga byatutumuka. Haji n'agamba wadde ampaayiriza wadde ki naye twawukane. Kati nga bw'omanyi ebya poliisi biki, omanyi abakyala babeera balina nnyo amaanyi especially bw'abawa abaana. Fakiti kwaba abaana 4, Haji omwana omu yava kalina waggulu, kalina yaabwe n'agwa wansi era omwana yafiirawo. Owa Haji kwaba 4, Haji n'asigaza abaana 3 kwaba 4. Ennyumba agigaanidde, jjukira nga bumanyi bwe museparate nga ne bagamba asigaze amaka. Naki n'amayumba ag'abapangisa bamufiizza abaana. Era ati munnange Faatu wange nkubuulira, omukyala kwaba abaana 4. Omwana wa Haji omu yava kalina n'afa n'agwa. Yali alwadde ndozi era ebizibu byabo Haji ne hajjat stress biki. N'ava kalina wansi n'agwa wansi n'afa. Haji n'asigaza abaana 3. Naye omukazi oyo gy'akomeza Haji, jjukira Haji yalina bizinesi y'emipiira yonna neggwawo. Haji kati wenjogera ano talina mu Kampala. Naye yali awo yafuna omukyala omulala. Naye oyo omukazi muyaaye nga bw'okiwulira. Owulidde? Naye nga ekintu kyonna loza okumanya ebutuufu bw'oyo Zula bandibuuzizza Haji Kintu. Naye tebamwogerako, boogera ku Haji Mutebi. Owulidde? Era ndoza yava wa Haji Kintu n'alyoka adda ku oyo Haji Mutebi ow'omundeeba. Naye Haji yamanyi omusajja gwe yamukwata naye mu buliri bwabwe mu maka gaabwe. Ye Haji amumanyi kubanga yamulaba. Naye era teyakuba oli omusajja, yamusanga ali bwereere oba biki ye kye yamufaako, naye oba yali agenda namufumya ng'ali bwereere nga bwe yazaalibwa. Naye yakuba omukazi kata amutte, naye ye yamuyiwa n'amannyo. Owulira? Ndowooza yayiwa lubuto omwana gwe, something like that. Haji kwekebeza abaana n'asanga abaana be babe. Naye nga Zula simanyi nti byayogera bituufu. Owulira? Ate nno ne ku dduuka oyo omukazi yayogeranga, nze Haji okunzizaako omukazi omulala, nze era namugamba waakiri muwa muwala wange, naye era esente zisigale mu ye. Mama Nisha, salamu alaikum. Gamba wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wanukeji Mama Nisha tuocha. Mama Nisha, mpuliranga nyimiridde naawe mama. Anti munnange mbeera nyimirira naawe. Naye nga amagulu ganfamba. Ate bino byempulidde byabadde bitya nnyabo. Bannange Mama Nisha tuocha. Oh! Sirabangako story yali etutuddemu ng'eno. Mpulira saagala jjogerako kubanga ngenda okuba
maaso naye lwaki olina sabumaani okibongamu omusajja wamuzaalamu abaana babiri ate watugamba si yamuzaala hajjati twokya nkulayirira nga ntya olwa hajjati bambi tuyambe banange twokyeza ekimala basinga omaaza bagenda kuddawa n'abaana baabwe audio ze wawulira zigatta oba mulimu okubuzaabuza n'obulimba onte bamukkiriza kwogera onte bamukkiriza ddebuwe bamunyigiriza kyoba okola boti tugatte dates naawe osobola okugattirawo otudde ne wooli nze ebibuuzo byange byabadde bitono nnyo naawe njagala obikwate nga ggwe bwe kiba kigambibwa mbu omwana ayabula yawambibwa era yatambulako wawawaabira ku poliisi yonna. Do you have any reference? Waliyo omuzadde abulwako omwana n'atawawaabira ate ng'otegedde amuwambye era osaba obuyambi obuwe eri awambye omwana bamukuddize. Gatta that. Ongambye omwana ali mu senior free wa myaka 14 tugatte that. Ne baba teyasoma baby nga ne piwa nto yagisoma asobola okubeera wa 14 years nga twalinamu ne lockdown. Tugambe kale yasoma mu lockdown emyaka emituufu giri emeka. Omwana mu kutambula oba yagenda Mexico oba Canada oba luddawo bawa yatambula atya taata wa yakkiriza bitono nnyo simple as that. Naawe gatta that sobuuze oba mbuuze kuba kati neerese njogedde kugambye omwana wange bwati ne bwati kyona kino ne kino kyona kino ne kino mbuuza era ojja kumbuuza nti fulufiga otugambye omwana wo wewamusindika ku ssomero teyatuuka wafaayo n'olipootinga ku poliisi nti bannange oba essomero wali wawaabira nkuddemu sawa wawaabira ssomero namanya yatwala omwana nenkuya tata bba wange oba ex wange nti mpeza sente nziwe yawamba omwana asobole okumpa omwana. That is wrong. It's wrong. Omulimba tabula bannange omuntu akulimba tabula omuntu omubbi tabula kiwa kyakuyiga ki twagala abantu bafuna obwenkanya naye hajjati gubbi gulina omusajja abadde nga aguzina bebeteeseteese babbe haji naye tubalaba ze nkubuulya essimu yakubiddwa kuva Kampala ne bambuulya buli kimu ne baŋŋamba n'oyo kyali omwe gwe mubeera nawo muganda woono ono ayagala okukola ki ayagala okubba haji kati mwetereeze mmwe hajjati mmwe mujja kubba balala ensi yabategedde muli bayaaye omwana kati sikugambye wano Kabaata ze byannakiwera bye bawadde omwana visa badde sibimanyi naye mbikugambiddewo ntannababbyogera ne gamba essaawa eno kati hajjati ali mu kugulira mwana we bugoye amutumizeeko kewandegeya owulira amugulira bali mu kumupampalinga omwana aveeyo akole statement egyo bano bagaggawale omwana kati yakamalamu kati bamuliko bamwezinzeeko bati nkugambe kati omwana n'amala wawaabira ensiri nti emulumye ennyumba egenderawo ku lokodawuni paka ng'ensiri bagirabye ensiri erumu etya omwana ensiri eruma atya omukwate obugagga bwa hajjati bonna buli mu mwana era bali eri batendeka mutendeke bannange weetenda ne woobeera mmese n'oluma ku kigere ky'omwana n'omuwala katako togisulamu enju ya hajjati mukambwe ennyo ku kibe ekikwata ku mwana oyo akyogerako si yakireeta ne wabaawo akavubuka buno butikeni obuwasa ne kamala kawasa omuwala wa hajjati n'abulawo bati wiiki nga tebamulaba hajjati ayinza okuwa eddalu bamujja buli haavu kuba kubandize zonna ziri kumwa banoonyine kuba oluganda lwe nabo bababuuze mwe bakwata mwe bajjamu empale Kabaata repu kikola ky'abantu babiri akwata ne gwe bakwata okategedde kati lwaki ate abalabe balina okuwa obujulizi ku gwe bakutte famire ya aji yantuukirira ng'ojjeko okuntuukirira
nalaba omwana omuto gwe bakozesa nga tunamanya ebyo byonna nkumanyi oli muntu afuna interest mu kintu n'okigoberera buli exactly nga tofudde ku mafuta ani agakuwadde nga mujjeko byonna by the way nze agi simumanyi nakagenda kige emirundi 3 omusajja simumanyi simwagalako ssente famire ye sigimanyi yanoonyeza mbayambe mbatwale wa minister naye nga before nalaba omwana gwe bataddemu kamera omwana omuto nogamba yi ng'omwana agamba nti bankako okwogera kati nga president advisor tayinza kutuula oba njagala mutegera pointi yange bankako okuwaayiza taata wange era omwana yafukamira wansi n'akaaba n'agamba I'm very sorry daddi nsonyiwa eggwanga linsonyiwe maama yankuba nankakka nti yogera bwoti bwotayogera jjukira omwana mujja na nnyina kitaawe taliiwo omwana mujja na nnyina bamukasi wali osuubira omwana oyo kwogera ki kati nina right nga whistleblower is it kyekyo kyennyini I have a right abanga wano waliwo ndabawo ekizibu wano abekikwatako mulabyewo wano ye whistleblower I have a right okufuwa efirimbi first of all ndi president's advisor it's my job nabagamba bulwenvayo nenjogera awo mba mpabudde president mba muyambe ku mirimu kubanga kwali kati ali bwati ndi muwabuzi wa president tolowooza nti byenjogera jajanaliso kwali okootinga datisi zange njogedde ki state house kweri ne bambega Jennifer kyeyayogedde kino tukigoberedde tutya Exactly. era bababuuza bye yayogedde did you follow up that story era obuzibu bwansinza okufuna mu situation eno bonna bonna bwe bwalusi kalibala okulaba nga kalyayo yonna gyakoledde ebbanga eyiika mu ttaka era nyongera okukubira omulanga abantu abalina YouTube channels naddala bakasuku mwegendeza bye mwogera emikwano gibaweddeko abantu abavunanyizibwa babebalamye kati mwekuŋŋanyizako omwami Ajamis Kigundu yagamba kebeera mu mikwano gyo weekolemu awo saako gwe kennyini mu mikwano gyo bw'onoonya Senkubige buuza kyaggattako oyina ani omulala njagala okola saako ya mikwano gyange mikwano gyange ba Ajamis Kigundu ba Keti Promotions ndi basiru baseka yasin those are my friends basalimu sali ndi basiru njagala okubeera ba boss bange boss wange President Museveni President of Uganda n'ogamba nti ndi musiru n'omusumba w'eggwanga musumba Lazarus Bugingo SPD those are my bosses check me check me waliwetedde omuzanyi wange ku YouTube channel ye oba ku TikTok ye nanvumirako nagamba awo Senkubige ng'akyalina amagezi SPD oli ku kontenti wange omufunamu sente ate onvuma nze sijja kulowooza nga ggwe nze nina emyaka gyange mingi ndabye through experience abantu bendiringa nabo bonna balina amagezi tobeeranga nabo kalibala lyokoze lyonna n'okuma ekitiibwa kyo kyonna kiyiise mu ddakiika 2 lwa bulimba bayibuli egamba njagala nkebera ekyawandiikwa ekigamba nti olulimi lw'omulimba terulira bamukisa nogamba bananze mbadde ebyesubimanyi Jennifer Fulufiga omukyalo oyo abantu tebamumanyi waliwo sisita wa Ben yagambye omukyalo oyo alina ndagamuntu sibirize mumanyi endagamuntu ziri 3 yesterday nafunye eyokusatu nira mujja tubuulira how that can be era ngenda possible kusuwinganira right now maze n'okuwandika ebbaluwa wenva wano wepapa teras kubanga omuntu atekamu kyenkumu information yona nenedda emukwatako nira tujja kikozesa ekigambo kyo tujja kwewuunya nnyo nga temukutte mukyalo oyo nga nemwe tebabakutemu nja kutya nnyo nga nira temukutte mukyalo oyo nange nja kuntya nnyo nga tebabakutemu omukyalo alina nanga muntu 3 eziri confirm nagenza okupolisa bagamba nti wali oli aŋŋambye nti omukyalo oyo yategeka okwanjula ejjinja omwami gwe yali agenza okwanjula n'amuwa sente zonna ezokugula ebintu ezabiki ebirabo enyumba bagisiige bakole emmere gye bagenda ofumba ne bavuga ne bagenda ejjinja nga tewali wadde akacupa ka soda nono omusajja omala bwe yamukola ono omusajja yakamwanjuza emirundi 2 mbuga teri wadde akacupa ka soda agibadilwa mumanyi kakati tukirike tutya agibadilwa how can we keep quiet on this listen agibadilwa yali mu Ndeeba walina hotel bagita Emirates agibadilwa yali musajja mugagga yasooka namutira konteyina 4 ez'emipiira konteyina 4 zonna naziwamba ez'emipiira konteyina zenjogerako 4 namutira gundi zino ez'emmotoka yingini 10
naziwamba kikumi yingine watalo jwata Emirates mwana mali mujimanyi mundeba najita yonna najimalawo najirya era ajibadiru hotel bakati yajiza side chi nza abantu benjogerako mbalina kubeera ngenda balumba nze nabuuziza obwekitiibwa nakiwala ebintu byange byabadde byangu njagala okuddamu abantu ekibuzo kyabadde mubuuza full figure ayingira atya mu nsonga zino. Yes, let me answer you. Bwe batwe bakubuuza ongira otya muzakabaka oli mumbeja oli muna Uganda. I'm a Uganda. Ate oli muntu. I'm a Ugandan. I'm Uganda by tribe. I'm proud to be a Ugandan. That's why. And happy Muganda. Happy Muganda, no matter what. No question. I don't want to know. Ekikwata kabaka kiba kinkwatako. Ekitiibwa kya Buganda yenze. Very good. Njagala okwansalinga abantu abagamba nti nyingira ntya mu nsonga zino. Yes. Njagala SPD kotinge that zango zigate. 1. I'm a presidential advisor. It's my job. 2. I'm a whistleblower. Why don't you say you are a TV personality? Abantu bakulaba ne bawuliriza. You must gather information for them. Exactly. 3. I'm SPD at home. 3. I'm a Ugandan. 4. I'm a mother. I'm a mother with many kids. I'm a mother, a good mother. And an opinion leader. Exactly. Opinion leader ye muntu ayogera na chusa mind y'abantu. Opinion leader ayogera basiking opinion ye. Era problem yonna we yajjira. Buli muntu yali mwennyamivu accordingly ku bulimbo bwayita. Buli muntu teyalina sagala kwogera ku aji. Tewaliwo bwenkanya bugenda kulabika. Oluyo olumuntu lwali represented. Exactly. Even abaana ababiri mwogera omwana omu. Omwana gwe mwateeka mu kamera ne mumulimbisa kitaawe. Future ye eruddawo. Mwamulaga face yayogera future ye eriwa. Wamulimbisa n'omulikodinga. What is the future of this kid? I'm a mother by a mother. I'm not standing on n'omwana ono. As a mother. Okumudifendinga. No more advising. No more the way. Ekyokubiri. Lucy Kalibala nkuddako era nkwesibako. Lucy wandi badde omuleka. Anti Lucy muleka lwa baawe. Mami Sensuwa. Mami Sensuwa ye friend of Kazuba. Abo baana bange. Bwe bali mu ttaka eyo bwe bali mu bintu byabwe. Ekigambibwa mbu omusiguze Kazibwe. Mukyala we Roya Mulamba badde ku gundi yakuzibwa. Amanyi ba state baba sanctioninga files mangu ne ziyitawo. Ebyo twandi bigenzeemu. Ati sigala bigana mane kigambibwa mbu. Bana Uganda bategeere. Sigamenti kituufu kigambibwa mbu. Era natukide Anthony Jeno. Olunaku lwolifuna ekizibu n'oyagala ontuukirire ng'oyagala okutuusa awantu. Lw'otegera nti full figure, I'm not a joke. I'm not a fraud. Olunaku lwolifuna olunaku nfuna abantu abasukka mu 3. Nga baagala mbagusse eiza wa president, ewa Jajana Loiso, ewa Anthony Jeno, ewa president, ewa Jeno Sale Musale, ne wano bannoonya. Naye munnange siri walayisa era sirabika. First of all, sikolera sente. Abantu abatamanyi njagala mumanyi. Bwe najja wano, njagala bategeeza nti Salt TV enamba emu. Go and research. Bwe najja wano nafuna TV, ng'empa sente kubisa za Salt TV emirundi 3. Weerina n'obujulizi. Bampita emirundi 5. TV zalina 2. Namba. Be baatuma we bali. Nsobola balumiza nembeera mu kooti. Nga sente ze bampa zikubisa eza Salt. Emirundi egi ne batuuka okunnyongeza ne mbagamba mpeereza Katonda. Mungu okunzitira wano nga natuuka ku kaaba ya Allah nenjinywegera nga sityammwe ntya Mungu wange tewali yali awambye ku mwana wange n'ansaba $600 oba nenkagambako n'omwami wange n'akampa bitya sibimanyi omwana wange tavangako wendi. Bino biswaza Hajjat mu interview yasooka yatugamba nti muwala oyo yabuzibwa abantu batamanyi ne bamutwala n'amalayo ebbanga lya myezi 6 era ne bamusaba $600 mu kamwa ke ng'ali ku interview ya Lucy Kalibala kati abyegaanyi. Hajjat mu interview yasooka yatutegeeza n'atugamba nti omusajja gye yava yamuzaalamu abaana 2. Nomugamba Hajjat bwe mbanga nfudde abaana tebaddangayo gye nabazaala. Abana bange mubeerange nabo. Akamuzalamu bameka. Babiri.
eggulo mu maaso ga minisita yabyegaanye n'amugamba yamuzaala mu baana bana omu n'afa. Kugamba mbu omusajja namuzaalamu abaana babiri. Honorable bye nakugamba. Namba meka. Babiri. Nibwenze mpitamu n'okuba nti taata w'abaana teyanyamba navaayo n'abaana bana n'enfiirwako omu n'ensigaza basatu. Hajjat yatugamba nti omwana yamutumya ku ssomero agenda omukebera amugamba okugyamu empale yenna nga asensibuse nga Haji yamukozesa ekiro ku lwa 6. Yatuuka tukyalina misenge ne mubuuza. Nagamba kituufu mami. Nemugamba ajjamu nnekayo. Lusi nakebera omwana wange. Yali nfudde. Yaye no n'omwana wange nga nakokebera munda n'abaana ogirengera. Nga bagamba guno omulundi ku Sande ogw'ekiro ogusembayo omwana okwerwanako. Yagaana omukwata omwana n'alwana. Sande nga lumu kuba babingamba ku Mondays ku makya. Sawa nga 5 omwana akomyewo ku ssomero. Nga n'omwami yasuzeemu mu nnyumba. Kyokka ate poliisi ripooti yo neeraga nti omwana baamukozesa dda akabanga nga kayise. Kaakati nze wano wensabira abakulembeze b'eddiini mwekwate muno ne Nisha waali mumutwale kwa Uganda Poliisi yo tetugenda kugyesiga nnyo bamukebere batubuulire omwana yakozesebwa guno omwezi oba yakozesebwa emyezi 6 egize kyekigenda okujja sitole mu mawulire. Wakati Hajjat ye buli lucha yeeyanika va ku bya ID nga tezikwatagana. Omuntu waddemu kukyusa ID zisaakigenzeeko abantu bakyusa document wano every time. Naye twagala batwale Nisha bamukebere mu delight nga tekuli Hajjat n'abalala batuwe results entuufu eziraga Nisha kikyali kyekigenda okuleeta amazima kyokka awasigadde Hajjat olina ekigendererwa ekikusike. Bwekibassa ekyo nga yakozesa omwana omumanyi naye ng'oyagala kusiiga Haji oba yakozesa Mukama Katonda yasinga okumanya naye emboozi esusse obutagatta. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Yozefu Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amanya gene ngali wala manetaze enamba yange yenu eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amakaga golongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.